Kanotya Remi namusanga munyonyo kati nga nzire eno yakkirira na omanyi omuntu embanga muyisonga bwe mutu yakkirira nze ndabirwamu zange envuga ziri wansi neetegereza nnyo nga bomanyi abawala b'e Kampala babimanyi obukodyo bwabwe babukola ki babulina babumanyi neetegereza abawala b'e Kampala si ba bulijjo nga ŋŋamba nti akramu wa Shakira konze nakubako obukubi ku ng'ombe bwe nti ta okitegeera nagenda kati wagenda yatuuka butuusi eri nadda ndowooza naŋŋamba mbu olagawa konze obadde ovaawa amba nevaali munyonyo kulaba bizinesi zange naye bakoze eki bagaddewo abaana tebaliiwo kati ŋŋambuza olagawa konze ngenda wano eno munyonyo waggulu koje nti nange wendaga nti wobeera nti nagwe ngenda okulabawo konze tewaliwo obuzibu ng'atula mu muganga nkutwaleko olwakusaba lifuti gwo offering omwali ngasaba lifuti ng'ava ku pikipiki nga muganga yali ku piki konze twaliwo tabu tugende nkola ki nkutwaleko kuba wodda wenyini nange wenkola ki wendaga ng'atula mu mmotoka nga tugenda tunyumya normally tebiina buzibu Shakira akola ku Diva Dolls CEO wa Diva Dolls munange atunda ebintu bye birungi n'engoye ze nnungi mugulangako engoye mugulako ebintu bingi nnyo dduuka liriri ntiina nti muto wange oyo bane mwabadde n'omukolo nga saakulabyeyo biki niga twaliwo n'abuuza Faida gwe saalaba nti Faida te yali omugole kwegamba ng'alaga nti research agikoze eki so I felt comfortable talking to her nga kiraga family yange agikola ki agimanyi nga ntambula tweyongerayo kati batutuuka nga mugamba nze nompetera wano kati ye nga yeeyongerako mu maaso wali eri nga amasoko ntuuse wali eri naye olwagira tuba tugenda bwe tunangamba naye sigenda kukola ki kugenda nga nsiba emmotoka nga ngamba nzaayo ku kkubo obviously tewaliwo obuzibu nga muzaayo ku kkubo kubanga we didn't have any bad energy okitegeera era mu kamera ekulaga nga emmotoka eyambuka after a certain time neemayira neekola ki ng'ekkirira edda mu kkubo lyerimu lye tukola ki lye tuvuddemu kati mu kukkirira nga tuli mu kkubo tukkirira twajjukira twazze tunyumya ne bangamba naye munange akula basala kigambo oba tobanga ebiweke bye bikugezza bagamba mbu olina sirimu konze baani timunayo gye tuwangaalira ne mugamba abantu basala ku bantu omugambo nti yes ekyo nkimanyi abantu basala ku bantu omugambo naye kisoboka okubanga Akram South Africa abasajja bayo abasinga abantu bayo abasinga baki balwadde South Africa ena sirimu mungi ne mugamba nedda nze sina sirimu okitegeera era abo abanyinyumya bagambe nze sina ki even if it's testing I'm ready okitegeera ng'agamba oli sure nti yes nti kale nga tukkirira wansi nga muganga tugende ku pharmacy tugule obukola ki jjukira ate ekkubo era lyetukola ki lyetukwata kati nga ngamba waliwo ka pharmacy nolengera pharmacy tuziyitako mbanga asiba nti tugende kuweri mbanga asiba nti ate tugende ne muganga naye waliwo ŋŋamba nga sirabawo pharmacy okitegeera nangamba we ne mugamba kati mbanga atuuka ali nenjizza nenjiweta ne muganga tugule wano awali abantu sonyiwa okusalako katono ofuna otya obuvumu obuteeka omuntu mu mmotoka gw'otamanyi essaawa 10 ez'ekiro ng'ate oli socialite oba oli serebu n'otambula naye n'omuvuga wamwesiga otya anti Joe nze saakirowooza n'ekitali ekyo olunaku if you're to have a bad day kubanga kufa toli kikutuukako nga Katonda teyakola ki teyakikutegekera oba ontegeera so kati ekyo okirowooza luvannyuma nnyo oba okitegeera okirowooza luvannyuma nnyo n'ogamba singa saamuteekamu naye ate era ogivuga nga omutaddemu n'omutuusa waalaga era n'ogenda bibyo kuba nze olaba Salama Road kuno eno nze bwe mba nva mu Nnyonyo emmotoka yange eringa taxi kyenyiza okugamba bwe nsanga abantu abayimiridde ku kkubo ng'omuntu ali awo ayimiridde omulaba ali stranded oba alina akaana oba alina ki mukwata ne muteekamu oba mwami oba musajja oba mukyala oba mwami na mukyala mbakwata ne mbateekamu basobola okumpako obujulizi ekitwale nti remimbu kyogamba si yeka gwosoose owa ku lifuti si yeka lwakuba nti ate alinganga wakusatu kuba kagezaako okunteeka mu mbeera eno waliwo omulala yali aneesibyeko wali ku kikubo ekigende mu kiteezi na parking awo wennyini nga yali anyimiriza wali mu kazikiza n'eŋŋaana ne parking awo mu bantu
kuba nali njala kugula byakulya awo Kanyenya olaba mu kikubo kyamuka mu Kiteezi era naye yaneesibirako awo nga gwe tekikuzibula maaso kutandika kwekengera abantu anti nze kakati nze kankitwale nti nze nkiikiridde abo abasajja abaterya ntama abatatya kubanga omuntu agenda n'akugamba nti abo batompadde sente bwe ziti nze ngenda kukola ki ngenda kuteekayo embeera wadde onkwata badde okola ki konza kubanga I believe so much nti omuntu gwe badde bakwata abeera n'enkwagolo nga zino okitegeera kati oli teyalina akuyadde scratch era bamukebera nga talina akuyadde scratch omuntu gwe seebaseeko yes kiyinza okudireyingamu naye ate oba okitaddemu amaanyi era bakola ki kuba bamukebererawo. Okay. Abamu bagamba omukyalo ono mu kumufuna wali oyagala mwezza oba kubaako naye mu nsonga za mukwano. Tekisoboka naye ng'omuntu waddembe okulowooza kyayagala. Lwaki tekisoboka? Omuntu waddembe okulowooza kyayagala kitegeera so kati mane nkyakuwa incident eyo era nayo happening omukazi n'angamba nze sivaamu wano eno tolina gyo sivaamu biki oneba senanga ova kunkozesa konzo kikakasa nemwekebeza temwekebeza obadde okyali nzija naye kansoke mmalewo kano kati nnyo incident era ombuuzizza ndi gwe mulundi ogusoose nkulaga nti wedde kyali kikoze ki kyali kyapenizeeko naye n'otatya kuddamu anti kubanga oyo tewaliwo mbeera eno bweti ate twali mu bantu ekisesa n'afuluma owa booda gwe yali naye yennyini yamunona okitegedde owa booda yennyini gwe yali naye oli ow'ekanyanya so kati oyinza osanga ne Remi owa booda gwe yali naye yasigala akola ki agoberera obadde okyatugamba kati tunyumye ku Remi tuuka emmotoka nengikyusa bwe nti nengireeta nkole ki tupaakinge tugule obukebere eyo gundi agijjawo nti ndi mulwadde wa Sirim addeyo agamba abantu banyumiza nti munnange kyakula muno kiramu twali tukisalako mugambo nzamuke with that okitegeera nga nkola ki nga mpaakinga bulungi nga ajjayo ssente ye kenyininyini 50,000 ng'asasula bamala twatuma omuntu awo n'abugula ali eri n'abuleeta nenkebera nga ndi fine nakyewuunya nnyo nga mulaba yeefula nti ali surprised kumbe ye alina birala byakola ki byabala nemugamba munnange abantu babeereyo nga boogera ku bantu ebigambo okitegeera nangamba yes nga nze Akram nze mbadde nkulaba ng'abantu boogera mbu weematira but you're so down to earth man nemugamba that's me okitegeera nze era singa nti onsanze ki ne gy'obadde olagayo namba nsobola okukola ki okutwala sifaayo omuntu anayogera ki okitegeera kati nga tumaliriza awo amugamba naye nze kati kaŋŋende waka okiraba koje nti nange ono amaze nanziramu message aŋŋambye akola ki gyali tugende konze okay nenkwata emmotoka nengivuga bupya nenyambuka okitegeera kuba mpaakinga nga wano nyambukiranga wali eri nenkwata emmotoka nengivuga bupya nenkola ki nenyambuka kati bwe ntuuka eri nga nyambuka waggulu wano mu kugenda emboozi n'engeri gye nali mulaba ku ssimu byakola ki byantiisaamukko ng'olwo ntandise okwekengerakengeramukko amagezi gatandise okukola ki okudda kuba omuntu oba omulaba ng'emboozi aginyumya tagikola ki kwegamba ng'olaba emboozi agiina ey'okumu kwegamba baba batendeka abo abaana okitegeera nga nange natidde kati bwe nvuga emmotoka bwe ntuuka wali eri waggulu gyangamba okwambuka saayambuka naweta ku kikubo kyewaffe kwajjukira wabeerawo omusirikale wali wabweru nga mpeta okitegeera amwanga kansoke ngende ewaka nti okay nga mpeta nga ngende ewaka nga nsanga omusirikale awo mu kaguuni nga ndifansinga bulungi ali muyiseeko but bwe yali emmotoka n'atambula najja ku kkubo advanced ono muwesigi n'amanye nti ki waliwo omusirikale akola ki abeerawo wale n'akuuma banno bagambe bakole ki bajje empola in case nga nkwata ekkubo nga nzikirira bulungi nnyo nga tewaliwo nambeera yadde egamba muno oba kiki nga nzigulawo geeti jjukira ye yalemeddeka nga mangenda eri mugamba anze sibaako ngenda wano sivaawo nga njagala bwe mbeera seefu nenzigulawo geeti bulungi nnyo misinde nenyingira mu motoka nenjingiza munda nempaakinga nga mwali bulungi geeti yofuluma n'oggulawo n'oggalawo so singa waliwo embeera yonna yali akola ki yali atambula n'agenda okitegeera kati nga mugamba fuluma nga ngamba ng'olwo wali wentuuse manyi ndi mugumu okitegeera nzizaawo big gate njiggala bulungi nina bwe njagala okulaga wano eno nga nzizaawo big gate njiggala bulungi kati ng'akola ki nga tutuula ng'atuula awo wabweru njagala okulaga we yali atudde waawano ku geeti wennyini
omulaba we yali atudde ku gate akulomogena butuweereza ku simu okitegeera no njagala kibe live kubanga ate ku simu onaagamba wabujeewa ondowooza olaba we yali atudde feesa agikweka ne mugamba munnange njagala making sure nkulaba nga nkuwulira nga okola ki si byakwebuuzaabuuza abawala b'e Kampala mbakola ki omulaba yeekweka feesi abawala b'e Kampala mbamanyi okitegeera abawala b'e Kampala mbakola ki mbamanyi nga muganga ngamba bw'oba onzanyisa nga tompaze sente tontwala ngenda kukuyitira poliisi anti olwo ye ataddewo embeera nga bwe nkugambye nti babeera mu simanyi onkozeseza simanya biki onkutte bekyali kituuseko bo bakimanyi okitegeera ng'olwo atandika okukola ki okuteekawo embeera kati bw'akubira poliisi emubuuza oliwa nga tamanyi na waakola ki waali neŋamba obadde kipange nemugala leeta poliisi nenkwata poliisi nampa essimu ye nendagirira poliisi tuli wano eno ne wano eno poliisi nevuga bulungi nnyo nejja emirundi egi nga nze njiragirira netufuluma netutambula paka nga ku kkubo eri poliisi nemusangawo netusanga ku kkubo bulungi twatambula bulungi nga tewalina kuyomba poliisi nemusangawo poliisi bwe yatuuka n'avumavumamu era nangamba nokungamba akula mpa emitwalo 2 egy'amafuta egitwala nomuwola koze sigikola ki sigirina nayo namugambye sina mafuta sina sente okitegeera nga ndaba ayinga ngamba ate nkuteremu amafuta nga ndaba wakisanyo ate nkugulira ekyokulya nga ndaba byonna waaki ekisa kiyitiridde ate nkimanyi Uganda economy ekaluba temuli nnyo byabwereere okitegeera ng'omuwala atuuka atunulamu nga poliisi bwetuuka nga atula mu mmotoka mufo ky'okukwata omuntu abadde amugiddeyo ejjambiya okumusalako obulago n'okumukwata okitegeera n'okumukwata bamutwala butwazi waka okitegeera then enkeera era okiraba nti enkeera ya lwate lwaddeyo ku poliisi n'alipootinga tukamutya mu mbeera eyo oli okuyita poliisi n'ebyekiso kino betwagala otubuulire abantu bateekawo embeera omulaba onakula poliisi lwagenda ku poliisi yali yambadde atya naye ng'olwo olunaku lwe lumu wano yali yambadde biddugavu wano enkeera addayo ng'ayambadde bw'ati era akatambula kakabulaaka akabeera nako manyi obeera nako oba akateekawa yamanyi wano wali yakayina wano omulaba ng'akagyeko kati nga poliisi emukwata emutwala kuba tewaaliwo mbeera yonna yakukola ki yakusika muguwa nga bamutwala kandoza bwatuuka ene bamugamba waali n'abagamba waali nabadde mwakulamu beerere nti mugyemu ssente oli musiru nga jalooza ebizibu bye byonna agenda bimalira mwani kumbe oli mwavu kumbe nze akulamu okuwa ssente oli mwavu okuwa ssente oli mukodo kubyombi ki nedda siri mukodo ate era siri mwavu kyoga join mukodo obakodo mweri mirundi emeka gye nkwokyezaayo nga nkwokyayo bwokyanga mukwano gwange oba onkoledde ki nedda sebo mikwano gyo giba ginkoledde ki no anti kati nkugamba bugambi okitegeera si mu bubi kati okiraba so bwamaliriza ng'agenda sondoza bwatuuka eri bamugamba oyo mugyemu ssente biki biki toloba akomawo ndowooza ayagala nyigirizibwe kuuma nze sikola ki sinyigirizibwa okuzikuwa mu mbeera eyo mala gazikola ki gazikolamu saddaaka nensaddaaka era abazeetaaga ebyejjambiya bino so bitunyonyolako byetuwulira mbu waliwo bu audio obwateebwa nga okkiriza mbu wamuteekako ejjambiya ate buli wabuleete omukazi oyo tomutiisatiisa kombu ngenda kuteekako ekiso aleete audio eyo tewaliwo tabbo okyegaana tokikolanga aleete audio ng'agamba nti ngamba nti yagamba mugenda kuteekako ejjambiya ngenda kutematema embugwe wali ogenda omutema abuleete nga nze bwe ndeese obwange abuleete ne bwoti otukotya kukomera kati mba ngenda ku airport nimukuba ngenda ku airport saawa nga ndowooza 7-6 Yudaaya akola ki jukira abo nalina bbalo na saaba nana gye nalina bajja kati Yudaaya nkubira oyo wabukedde era kyova laba ebintu bino Yudaaya namyala ebintu byali tricky Yudaaya yafuba nnyo okunteekako embeera n'oyo ndijo okiwulira naye nga Yudaaya omuwala yalinganga yayimiriranga bwe tuli wano naye ng'akwata nze era omuwala amanyi Yudaaya naye walabako ekifaananyi ky'omuwala awantu wonna okutuuka lwe nava mu kkomera n'ekibalaga tekinawe kyali kubanga bo baali ku setup yaabwe already kati intention zaabwe saazitegeera oba zaali z'abannamawulire kugobera muwala nga ndi waka oba zaali yali ayina babbi simanyi okitegeera naye byonna byahapeninga so fast era omuwala n'amala n'agamba kankubire n'endijo kamugambe nti bizinensi yaabwe yaki nga balowooza bakwata n'oti abana basajja abamaanyi nti basajja abamaanyi ntidde
kuuma enzakula mu siti ya biduduma siti ya danger okitegeera era oba oyagala tugugulane omusajja wa mirembe bati oba oyagala ng'otaddewo embeera tulepuka. olwo bakusibanga bakukyajinga misa nze kenyini nze ngenda ne ku poliisi bwe ntuuka ku poliisi nze neetutteyo nga bakubira muwala mbu tuteese omuwala bw'atuuka awo mbwagala $2,000,000 anti nga bw'okyebuuza nange bwe nkyebuuza ku poliisi tebakugamba misango gye naŋŋamba mbu attempted rape and assault okitegeera naŋŋamba mbu ne baŋŋamba mbu nteekeko mbu tuteese naye omuwala nga ŋŋamba basiina ssente ntunda ebibumba okiwuliriza nawulidde bandi gye bagamba nti eno emmotoka mbu nabulwa n'omuntu ampa $50,000 ndi gy'alina emmotoka eringa eno yange agirina eno emmotoka eri mu $2,300,000 agirina so ategeere tetwenkana myaka naye ffe twasooka kukola okusooka okwasama kitegeera twasooka kukola kati ye obudde abumaze mu kukola ki okwasamira abantu. omala mukomera bbanga ki era lwaki wasulayo? amala lunaku lumu ekyansuzaayo twagezaako okuteeseganya ebintu bikome nga n'omuwala yennyini alaba biwanvuwa kuba ye yalabanga ebyolusaago nefuuka national interest okitegeera buli omu n'agamba Akram so omusirikale n'agamba Akram njagala ove wano lwa mazima saagala ove wano lwagamba nti omuwala bamuwadde ssente ng'abaali we baali bakyagala konze bwe mukyagala nti yes nange nenkigumira ng'olidde n'amawulire gakikubye okitegeera naye ng'abukedde ekikuba kyokka ate teraga muwala ate yalina kontakiti z'omuwala okitegeera so kirungi nnyo bwe tunaba tutuuse time ng'omuwala tumwetaaga namyalo yajjo tulaga gy'ali kuba kyatulaga nti amumanyi nnyo era namyalo nina audio ng'agamba omuwala ayagala $3,000 awakane ngizanye ku mpewo si muzadde talina baana kikwewuunyisa nti oyo omukazi anzaala naye yagezaako nnyo okulaba nga nteeka wansi yanteekako nnyo embeera ngoza ogamba bakkulu mujja we Allahu akbar ngenda kuwa vidiyo olye namyalo obukambe bwe yanninako era bino byonna nga biwere nina okumunoonya mubuuze buzibu ki ng'embeera wanteekako embeera mbi nnyo nakkola ki okitegeera nakkola ki bw'abanga yali akola bukazi mulimu mukazi mubi nnyo sitaani aba takyatuma aba yeesitukira katudde ku mukazi oyo olwo ovaayo otya mukomera nvaayo ffe twaliwo nga tetubitegeera tukubira essimu ogirina kyokka oli mukomera tewali kati gwe tewakitegeera okitegeera kyenjagala otegeera kati ebisaagala tubigendemu kuba kyolina okumanya wali tonfunawo njagalira so kati ebyo sigadde biba bigambo bugambo kaakati ova otya mukomera olwo omukazi akusonyiwa ssente ezo zabadde akusabye teri asonyiwa baabuuza ku poliisi DPC yabuuza ssente bazikuwa otunda ki noli omushuma okitegedde namugana noli omushuma bazikuwa otunda ki kaakati omukyalo oyo kati wavaayo otya ate bavaayo batya poliisi bavaayo batya navaayo ate tonda babweru beiro ku poliisi bondi fayiro bagitwala wagoni kuba omusango tamala gakuta ku beeri basooka gwekenneenya basooka kunoonyereza bukyagenda maaso anti okutta baba bamaze okunoonyereza ate siko nga balina bye batuuseeko ne bamanya nti kuba yagamba ekiso nga tekiriiwo okitegeera kamera ne bagikebera nga emmoroka nga bwe ŋŋamba bwe yatambula era nga bwe yakola ki bo bayinza obutamanya bye twali twogera munda naye yatambula nejja neesiba yatambula nejja neeyambuka era nedda wansi ekiraga nti tubadde tukola ki twogerezeganya kwegamba mu bumpimpi nti ekitegeeza nawe tuba nga twalemagana naye nga twali twakkaanya. Akram, omusajja omufumbo lwaki oba otwala ku bakazi ekiro? Nze ntutte ku bantu bangi ekitegeera gyo ntutte ku bantu bangi nakusanga ova ku Serena nakutwala lwali tosobola kuneefuulira anti nze ndi mukwano gwo anti omuntu yenna ow'okwefuula tali kibaako nti mukwano gwo omuntu yenna alowooleza mu ssente okuzijja mu bantu abalala okitegeera kati oba oyagala okumanya oyo omukyala yaani genda wali mulungu omubuuze bamuyita balugambye ye Remi Bereddene
atambuza mwenge kubanga beredde mmanyi gwe nkugambye era emibeere ddene kati njala okwate kamera ogende mulungu wali eri obuuze era emibeere ddene bakubuulire n'emirundi gye bamunoonya gyabuze n'abantu byakatuusaako ebintu ebifaanagana wakubye ennyanja awo wonna weeyo era abantu beeyo bakubye essimu bakiyamaani baani nga bamunoonya ensonga lwaki yeebika akakaaya ensonga lwaki yali yeekwekanya era yali taagala teekayo feesi ye kyova olaba namyalo yagikweka nnyo feesi ye noza namyalo akompuliisi we okitegeera alabika yamubikkirira emigundi gye kaakati kikyomugamba omukyalo oyo mu kaseera kano ganya otubulya poliisi wavaayo otya n'ekirala akuramu oli musiraamu omukyalo oyo wamusabako mugendeko mu kikolwa ky'omukwano lwaki wali tosobola ku pulaani yoyo mukyala singa nali namusaba olaba asobola okugamba nti nali ngezaako omwekakaatikako nga saakikola yali alina kumpa buwi mbeere mu bizibu bingi nnyo okitegedde kati kyova olaba nze nali mugumu nga mmanyi sirina kyenakola ki kuba mmanyi poliisi amateeka gakola bamukebera bulungi nnyo buli kimu talina scratch talina kizi yagamba nti zimujjudde nga talinaako n'ekimu okiraba so kati omubuuziza obubaka bwe muwaayo ne mugaye edduuka lye yali onoonye dduuka ki mwakolera anti egyo gy'emirimu gye mirimu ki nga bw'onaasanga omusajja n'omwesibako n'omuteeka mu mbeera kakati abasajja bali eyo tebasobola kuvaayo kola ki waliwo abazze ne bagamba naye nga tebasobola kuvaayo mu kamera amaloboozi gaabwe gayitinganye ku tv mwegali nga boogera gwe gayegenda mulungu sitole bajja gikuwa mu lujjudde era n'abamunoonya baavuddeyo gende wa kyamani wabali mulungu kyamani we munyonyo bakuwa sitole y'omuwala akubuulira emisango gy'alina n'ekimunoonyesa Ajati Kulu aliwa mu nsonga zino ng'azeebalamye nnyo. Ajati Kulu tabadde mu ggwanga naye yakomyewo nyongera okubajjukiza nti anniversary yaffe etuuse. Abamu bagamba obufumbo tebuliyo bwa kijendeke. Abamu baani ate kati nagamba ebigabo by'abantu tebigula mata. Nze ebigabo by'abantu si bye emmere waka. Okitegeera? Anniversary yaddi. Twali ombaga weerabidde waliyo ddi? Weerabidde amangu ago. Gitubuulire gwe. Weerabidde nga waliwo? Nedda ssebo. Naye ng'okolera ani gyo? Nze ndi ku sayidi yo. Yo. Na Ajati. Tokimanyi nti twalina embaga nga 15. Desemba. Desemba kyomba denkimanyi. Okay. Abamu bagamba yakukyaye. Abantu bokkiriza. Ekikakazaale 15. Gobeeraawo kubuuza bubuuza. Abamu bagamba mwekyawa mbufumu tebukyaliyo mbu ate bino nabyo munyiizizza nnyo. Kulu mutambulira mu musaayi muno. Nanga ntambulira mu musaayi muno. Bino byabaddewo. So mu lufe tubagamba sizo tuganisa obuufa. Kulu kijja okutwawula gali baki? Gali bamagombe. Atulane wana bafudde nga musooseeyo. Inshallah mbadde nsaba Mungu atujjulire olunaku lumu. Amina. Amina. Remi. Toyina kyomugamba kyonna? Mugambye akaduuka ke yakawonoonye yakalinyeemu. Ki ekiddako ensonga zaakomyewa? Ensonga buli kimu twazikwasiza bannamateeka. Nga tunoonyereza. Bwe kibanga mwana bwe kyetagisa ogenda mu koota I'm ready. Mwesonyiwa abakazi munnange abantu bakwogerako mboli mwezi n'omukyalo mpulidde n'abaga at least ko kale boogere nti ndi mwezi nete bagamba mundi muli wa bisiyaga kiba kyandibadde waasi abafu batuukiriza kino ekya haki ennya naye kyajja tikulu kibirina byonna sinalabayo haki namba 2 sinagirabayo okitegedde sinagirabayo eyo olina kyogamba Dr.Kulthum atumaliriza wadde bino byabaddewo bebi weebale nnyo okusitandingawo nange okitegeera era weebale kunzikiririzaamu nawulidde abagamba muze ntambula ku buli woteeri y'emakiri nezisira mu woteeri bagamba nogamba mbu tolina woobeera mbu tolina nnyumba tolina woosula okoonamu awo namyalo bwe yajja ewaka yasangamu ennyumba mu kikomera ennene compound nnene nnyo eva kuno neeri waliwo ne sayiti egenda mu maaso teyagiragaako wantu wonna wabula ye yagala kulaga bibi byonna akolera ani namyalo okolera ani kyemuganze kizibu kya ggwanga munteeke ku mbeera bwetyo kale omukyala wenna n'oyimirira ku tv y'eggwanga ng'oli muzadde olina n'amakaago bannaye weeswaza kansooke mukulaga olabe feesi gye yateekako namyalo namukwata akatambi ng'ateekerawo ddala embeera
Uyo mwira mbagala kubira kulu. Okitegeera so kati omuntu ono yalakolagana myalo wano bukambe bwaliko mukambwe muzibu muli neebuuza ne ŋŋamba maama namyalo simanyi kasana omulabye ntasikiriza omulengera namyalo ali serious atuluzaamu kamera Remi ali awo amulese ebbali gwolabye wa story ina side emu balogirabye banaano mukyala bakyala nga bano tebandisanye kubeera ku TV yenna ina sigida mu face be bano baba basiraamu naye nga bwe buziba bagenda ne bali enkaafu okitegeera be bana abalya sente za haramu mukyala musiraamu naye mutunulire ye yakutte side emu akwata side emu tatulira muwala yaŋŋamba eno story yegenda kutunda gwe nabba wa Kulthum okitegeera sebo n'agamba mbu banzijemu engatto banzijemu essaati mbanteekeko empingo akuba ekifaananyi kye baagala oteeka ku mutwe omukulu mukyala mufumbo naye nyinza omwerabira olowooza muyinako n'obusungu obusinga obwa Remi obubaka bubwo namyalo naye nsaba Katonda buli kye wakola akikusasule kasana ozadde abaana ate oli gukazi gukulu onzaala